decision making zino ezitali mu respect bino bye tuwulira ennaku zino ng'omwana asobola okukwana omukyala ali ku ddala lya nnyina ddala ng'era bw'aba akwana yeeshieldinga n'okweshieldinga nti abamuzaala abamanyi era n'osanga n'omukazi omukulu naye nga naye talina magezi naye n'agamba omwana nti abaana be abamanyi n'osanga nga waliwo mismatch eri awo relationship ng'ensi egikondeminga naye ng'oluusi yainitiatingibwa na muvubuka ayagala ebyobwereere awo kubanga okuva obuto bamuweereza nga buweereza bintu tali involved mu kubaako ngeri gy'amanya nti system ekola olyoka ofuna ebintu ati agenda okuva mu byobwereere eby'amasomero n'ayingira ebyobwereere ebya sugar mami decision ye yagikola ekika kyonna ne kiswala omwana ayagadde omukazi omukulu eyenkana ne nnyina n'agamba ye gw'ayagala naye tabeerangako nammwe ategeere omwana ayagala omukazi aba yenkana atya. You understand? Emboozi zino oluusi zetwogera nga abaana basirise zibayamba nnyo ffe twakula n'abakadde nga batugamba abantu abakulu baba boogera sirika naye kati lwentegera esensi yakyo nti osirika n'oyiga so sibagamba musirika oleme contributinga sirika byowulirawo tibikwatako awo naye mu maaso ojja kubisanga otegere nawulira bagamba bati nawulira bagamba bati so nze saagala kubulaminga abaana okusooka olwa decisions ze bakola njagala today tuzimbe